Tumalirize era tutuuse ku nkomerero ya wiiki eno kubanga nga bwe twatandika n'embaga twatandika n'okubulira enjiri ate n'olwaleero ku Sunday ennaku z'omwezi nga 21 tubadde wano mu Gardens e Namirembe mukadde waffe omulabirizi w'obulabizi buno bwe Namirembe Right Reverend Moses Banja nga tukulembeddemu ate ne Right Reverend Patrick Wakula okuva Central Busoga atusoomozza mu ngeri emu bweti abantu okubanga tukola bulungi era okufuba okulaba nti atusula ebintu byonna bitasaanidde mu bulamu bwaffe ebintu ebibunya ebitali birungi oyinza okuba nga olina ettima oyinza okuba nga olina obujoozi oyinza okuba nga olina obuli bw'enguzi nga kyekiseera okuba nga ebintu bino obyesonyiwa era obirokoka odde eri mukama waffe Kristo Yesu. Obubaka kwe kunywerera mu Katonda waffe ate n'okujjumbira enkuŋŋaana zino wabwe tujja awamu wabeerawo okwo amaanyi ag'enjawulo ne tukuŋŋaanira wamu ne tusaba Katonda oyo tasobola kutulekerera. N'olwekyo nkubiriza abantu omulundi ogwokubiri omulundi omulala omwaka ogujja era tweyongera okubeera awamu ffenna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.